abasinga obungi abanwanyisa abakulu abakozesa abato saayimusibwa nga bali mu mbuto nayimusibwa nga bonna we bali mu existence kubanga bali mu existence mukama n'atabawa kyeyampa tebalina kye banvunaana yese ayina be yali ayagaliza amafuta tuli ffenna kati mumisingi yalina be yali ayagaliza okujjayo bano abavubuka waliwo abantu be baagaliza waliwo n'abeeyagaliza mulimu n'abaali beeyagaliza naye Katonda tasiikinga public opinion Katonda tabuuza era nsaba nzizeemu amaanyi omuntu alina saluuni ye alina hardware ye alina botiki ye alina kliniki oba alina supermarket alina mini supermarket alina transport company alina biki and so forth and so on togwamu maanyi olwabo abagolokoka Katonda akutumya okukola ekintu ekyo tunulira Katonda kyobanga weewuunya kiri kimu kyokka nti teri awakanya byokola kiddemu ekyo kyobanga weewuunya kiri kimu kyokka nti teri awakanya byokola bw'olaba teri awakanya byokola manya nti gw'okyasinza okukola ebyekisiru bw'oba okola nga buli omu ng'olaba tewali buli omu asiima nga teri awakanya wabaawo gw'oba okyasinga si buzibu gw'oba okyasinga okukola ebyekisiru ekigambo kinene anti kati wali ku ssaawa ya kwini olabawo nga bo bali mu kuzimba flyover omulalu bw'agendawo kati agamba bano balina amagezi lindako omulalu bw'agendawo kati n'ateekawo wansi ebiveera bye n'asimba obutinga buna n'asibako ekiveera ne yeebaka kizibu nnyo okusanga omuntu adduka agamba ekkanso nti waliwo azimba wali nga talina pulaani mulalu awo watakkirizibwa kuzimbibwawo wonna kati omulalu asobola ogenda n'azimbawo olwaleero n'abeerawo okutuuka lwali agala okuvaawo naye bwe leetaba pulaana batandika okusimawo omusingi so bw'olaba tebalwanyisa byokola kkiriza obagaana okola bya kiralu